Kkooti enkulu mu Kampala ekubyeko obugule ng'abantu abavunaanibwa omusango gw'okutta Elia Bugembe Ssebunya eyamanyibwa ennyo nga Kasiiwuukira batandika okwewozaako. Bano nga bakulembeddwamu nnamwandu w'omugenzi Sarah Nabikolo, Nakkungu Sandra wamu n'omusirikale Jadeni Ashraf basimbiddwa mu maaso g'omulamuzi Wilson Musene Msaalu okwewozaako ku musango guno ogw'obutemu. Omusirikale wa poliisi Jadeni Ashraf yasoose okwewozaako era ne yeegaana okwenyigira mu ttemu lino ng'era obujulizi obuleeteddwa oludda oluwaabi tebuliiko mutwe na magulu. Bapulida babawawaabirwa nga bakulemberwamu Redaslas Rwakafuzi ne Macdusman Kabega bamusoye ebibuuzo akakasiza ddala nti talina kyamanyi ku butemu buno. Ono bw'avuddewo muganda wa nnamwandu wa Kasiiwuukira Nakkungu Sandra ne yeegaana obujulizi bwonna obumuyunga okutemula eyali mulamu we. Mulamuzi simumanyi era naye namulabira wano era simusisinkananga. Nakkungu ayongedde n'ategeeza nti oludda oluwaabi luzze lumusuubiza ebintu bingi omuli ne poloti ebuziga singa alumiriza mukulu we Nabikolo mu musango guno. Poloti yali buziga era ku poloti eyo bantwalayo. Nabikolo omutwe omukulu mu musango guno watuukidde okwewozaako ng'obudde buyise era omusango ne gwongezebwayo. Bapulida babawawaabirwa bagamba okwewozaako kw'abawawaabirwa kuyina bingi kwe bikwekudde. Gwe bagamba yalupa olukwe yeeganye teri muntu yamutuma. Wabula eri amanya g'abantu agoogeddwa abasuubira okuba nti be baalukirwa olukwe. Saalyagadde nagaddamu nze googera. Omusango gwongezeddwayo okutuusa nga 5 omwezi ogw'omwenda Nabikolo naye waanaasobola okwewozaako mu bujjuvu. Ku lwa Kingdom TV, Madrid Nabukeera amalindirire. This is Kingdom TV.